This is from Pantilla in the danger. Olunaku olwaleero munnamawulire Nakinku amanyiddwa nga Frank Walusimbi akolera wali eri ku NTV ageze maaso okubanga ate ajaguza amazaalibwa ge so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Nakachwa Aisha wano ku Fifije the News Anchor atugambye nti muwala amanyiddwa nga Nakawesi Joan awezza ejjobukulu 5 kwanirizaako ku Fifije the News Anchor omulungi omwagalwa mpuliriza era nga ngamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate ogyekomiddeko gye bali gyotusizaako engalo olunaku olwaleero mu disitulikiti ey'e Masaka Miranga na Bibobe anti abantu bongedde okubanga bafa era nga wenjogera omuwendo gwerako ddala gw'abantu 27 gwe guweze mu bbanga lya wiiki 3 zokka munange nga bano batugumbulwa ab'Ebijjambiya jjukira nti wiiki okuviira ddala we yatandika buli lunaku walina okubaawo abantu abafa 2 yes ate nga munange ababatta bagenda maaso okubawandiikira ebibaluwa ne babibasuulira nga bibalabula nti bagenda kujja bakole ki babatte era ng'embeera efaananako bweti yali ebaddewoko emabegako kaakati nno kino kyazzeemu buzzi wabula nga abatemu tebasosola myaka oba bato oba bakulu era ng'olunaku olwaleero basse ow'emyaka 7 n'ow'emyaka 8 so nga ate abatonotono abasobodde okubanga basimatuka embeera eno bali mu ddwaliro bapewosha na biwundu naye nga nabo ensimbi ezibajjanjaba tebazirina era nga beekubira omulanga eri abo bekikwatako babadduukire basobole okulaba nti bajjanjabibwa kino nno kyongedde entiisa mu bantu b'e disitulikiti ey'e Masaka ne bongera okubanga basaba gavumenti egende mu maaso okubanga ebaweereza obukuumi wabula ate ye omukulu amanyiddwa nga Hajji Nadduli nga asinzira wali eri ku TV ya Buganda emanyiddwa nga BBS Telefina ageze maaso okubanga ate alumiliza gavumenti eri mu buyinza nti yegenda maaso okubanga ate ekola ebikolwa bino ebyokutemula abantu wano nno bannansi basinzidde okubanga bamulabula ne bamugamba nti gwe owedde embeera ebwekyo bwefaananye esaidi eyo so nga ate n'omukulu eyattibwa ku lusalosalo lwa Uganda ne Rwanda ennaku z'omwezi nga 18 omwezi guno gwennyini omubiri gwe gutuuse olunaku olwaleero mu ggwanga lya Uganda jjukira nti ono yali musuubuzi era nga yali agezaako okubanga ayingiza ebizigo n'omwenge bye yali agezaako okuyingiza mu ggwanga erya Rwanda ne bamukubirawo amasasi agamuttirawo so nga ate n'Abaafghanistan byabwe byongedde okubanga ate bibiwa anti oluvannyuma lw'omutujju okugenda mu maaso okubanga ate atulisa bbomu mu kibuga ekya Kabul bw'atyo n'abeera nga attirawo abantu abawera ddala 17 era nga kuno kwafiiriddeko Abamerika abajasi 13 kati naawo n'Amerika naye we yasinzidde negenda mu maaso okubanga ate ebalula mu kifo we yabadde essuubira okuba nti omutujju oyo we yabadde yes n'ebeera nga ekubawo bbomu era nga bano nabo bali ku bunkenke bakyali ku bunkenke buli bwennyini anti bongera okufa enkya n'eggulo naye jjukira nti omutujju agenda mu maaso okubanga abawa salesale n'abategeeza nti ayagala ennaku z'omwezi zigenda okuwera 31 omwezi guno gwennyini nga bamaze okubanga munange baabulira ekibuga ekimanyiddwa nga Kabul nga bavuddewo ne ku airport nga tewakyali wadde n'omu n'abategeeza nti abaana ababasigaddewo abali babasigaddewo wakubanga ate abamalawo bumazi nabo embeera ekyali mbi esaidi eyo so nga ate gye buvuddeko nagenda mu maaso okubanga ate nkutuusako eggulire ly'omukulu amanyiddwa nga Vincent Segawa omuyimbi wa Kadongo Kamungo ono gye buvuddeko era yasiramuka n'abeera nga afuuka Ibrahim Segawa oluvannyuma lw'okubuzibwawo mu mmotoka ekika kya drone van era nga baali bategeeza nti tebamanyi wa gy'ali era nawa gye bamututte munange wenjogera poliisi evuddeyo negenda mu maaso okubanga ate etegeeza bannayuganda nti omukulu ono ye mulina era nga akuumibwa wali eri ku Criminal Investigations Directorate ekibuli ne batutegeeza nti ono yagenda mu maaso okubanga ate yenyigira mu mivuyo ej'okuwamba abaana oba ej'okukukusa abaana oluvannyuma lwa poliisi okukwata akabinja k'abantu abawerako ddala nga bagenda mu maaso okukukusa abaana abawera ddala 50 yes nga bano bonna baali baana basomero mbu okuva eyo mu bitundu by'ebbombo era nga abaana bano bagenda mu maaso okubanga ate bakuumibwawo ku CID headquarters nga bwe banoonya bakadde baabwe kakati poliisi eyongeddeko nekakasa nti omukulu ono okuva lwe yasiramuka okuva lwe yava mu ddiini gye yalimu nadda mu busiraamu n'abeera nga takyalina mulimu yasalawo nga yenyigira mu bikolwa bifaananako bwe biti kakati mwe mwenna babadde bamunoonya yo poliisi egamba nti ye mulina gwa kiwamba baana so nga ate okuddako mu ggwanga erya Bufalansa abantu abawerako ddala 16 be bagambibwa okuba nti beeyiye ku street ne beekalakasa oluvannyuma lw'okubateekako amateeka amakakali aga COVID-19 ge bagamba nti bo tebajja kubanga ate bagasobola baagala ddembe lyabwe bo abenganda z'omukulu amanyiddwa nga Honorable James Mubiru bwe batyo bavuddeyo ne bagenda mu maaso okubanga ate bakalambira kwabo bekikwatako nga babategeeza nti bate omuntu waabwe bagende mu maaso okubanga ate bamuwozesa emisango gye bamuvunaana nga ava bweru jjukira nti omukulu ono yakwatibwa era nga wenjogera awezezza emyezi egiwerako ddala 6 ng'ali mu nkomyo era nga akuumibwa eyo mu balaksi oba mu kkomera ly'abamagye yes kino bakikoze oluvannyuma lw'okutya nti omuntu waabwe yandifiirwa ekifo kwe yagenda mu maaso okubanga ate alondebwa ku bwa Lord Councillor
Uganda yes owalubaga North nga bagamba nti singa anasigala mukomera ayinza okufirwa ekifo kye wabula ate lawyer wa family eno avudde bw'ati nagenda maaso kubanga abagumya n'abategeeza nti tasobola kufirwa kifo kye olw'ensonga nti ne bano bennyini be bamuvunaana si bituufu tebiriyo si bya ddala okudda ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center mu olunaku olwaleero yesitudde bwantogo ne ttiimu ye bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate bakyalira ku family z'abantu bano abagenda maaso okubanga ate bakwatibwa era nga bakyali mu kkomera bwe batyo ne bagenda maaso okubanga babagumya era ne beebaza n'abo abakyali mu makomero okuba nti bakyali bagumu gattako n'okubanga asaba abantu mwenna bekikwatako okugenda maaso okubanga ate mubanja abantu bano abakyali mu kkomera abatalina musango okwo kwagase n'okubanga bategeeza nti gwe bwenna alina ky'olina genda maaso obeere nga ate ogabanako ne family z'abantu bano olw'ensonga nti embeera gye balimu mbi the heads of the family tebaliiwo ekyokulya kibeekubya mpi so nno gwe wenna yes gwe kikwatako ng'omanyi nti olina ky'olina yes osobola ogenda maaso n'obeera nga ate ogabanako n'abantu bano manyi nti bangi nnyo musinzidde gye musinza ne mugenda maaso okubanga ate muwaayo obuyambi obw'enjawulo naddala abantu abali mu mawanga ag'ebweru muweereza obuyambi nga muyitira mu channels ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakwatidde awamu nga mulina omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya ne muwa abantu bano ekyokulya n'ekyokunywa mwebale nnyo Mungu abeere nga ate abaddizaawo era omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya agenze maaso okusiima omukyalo oyo gw'olabako oluvannyuma lw'okukwata ambulance endala n'abeera nga ate agimugondomolako bwe batyo babeere nga bagireeta mu ggwanga lyattu Uganda era nga bw'ogirabaawo bali mu kugitika essaawa yonna egera kubanga etonnya ku butaka Uganda ono ebintu bikyajjira ddala yassa Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakaago gayuuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi ate okuddako eno ku ttendekero ekkulu mu ggwanga lya Uganda erya Makerere University bwe lityo ligenze mu maaso okubanga ate nalyo lyongezaayo dates ku bagenda okubanga ate batuulira ebibuuzo bano baali basetting ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omwenda nti abayizi lwe bajja okubanga ate batuula ebigezo naye bwetyo livuddeyo ne ligenda mu maaso okubanga libategeeza nti baakubituula ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'omwenda embeera bwetyo bwefaananye so nga ate okudda esaidi eno ngenda kubanga nkulekerawo akatambi k'abavubuka abadde bagenda mu maaso okubamba sondera munnaabwe ssente asobola okubanga ate agula enziruse naye ngono asoose kubanga ate abalagirako bwerere ng'akola kibayita drifting nga anyola emmotoka naye nga nabo abamwetoolodde tebafaayo munange tebatidde kubanga emmotoka eno ebatuusako bulabe mbadde Fifi the news anchor nga bulijjo kansabe Mungu atakumira mpera habankumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba Oyo